Eno ye alipota yembera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nga tukaganira wamu ne bannaffe aba UBC Omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziweredde saa 3 ez'okumakya. Lira efunye millimeters 13 n'obutundu 5 so ng'ate Kasese efunye millimeters obutundu 6. Bwe tulaba ku kifaananyi ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe ku nkya ya leero tulaba nti ebitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Kyoga ssaako n'ebyo ebiri mu nnyanja Nalubale bibadde bya kidedde era nga byafunyeyo ku nkuba olwo ewasigadde omusana ne gwaka ng'egukubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwase ng'egukubaakubamu ng'oggyeko ebyo ebiri mu nnyanja Nalubale byafunye ku nkuba. Kino nno kiviiridde ku sserwandula mpewo ezo ezisindika empewo mu nsi yattu okunafuwa era nga ze ziviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaana mu masekkati ga Ssemazinga Africa. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebya bukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale okufuna olunywankoko olwo nno ewasigadde omusana gujja kwaka nga egukubaakubamu. Olw'eggulo tusuubira ebitundu ebyo ebya bukiikakkono buvanjuba ne bugwanjuba okufuna oluwandagirize era nga ebbugumu mu Kotido tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 31. Ku mbalama z'ennyanja Nalubale tusuubira omusana okwaka nga egukubaakubamu era nga ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28. Mu nsozi ez'e Kabale lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa, Lagos ne Tokyo tusuubira okufuna enkuba so ng'ate enatonya mu Lagos ejja kubeera muno kubatuka okw'eggulu. Olwo nno ebbugumu mu Washington tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 29 so ng'ate mu Johannesburg lijja tuukira ddala ku Celsius 27. N'enkya tulindirire wano ku UBC obudde bwe bumu. Mbadde Agnes Nalukwago, weeraba.